kintu kyangu nnyo tusituke tugende mu ddwaliro batukebere buli omu amanye munne waayimiridde awo Kajoba tugenda okubeera nga mu kikolwa nga buli omu yeesiga munne ng'omanya ndi safe naawe oli safe netusobola kuŋŋamba tumanyi wenyimiridde naawe simanyi weoyimiridde bwate tukole Kajoba Pinky netegereza bulungi olabika ontunuulira ontya nyina kuwadde owantu wonna oyinza ogamba nti wannuma nane kusindikiddeko ekirwadde n'ekimu olaba covid teyankwata kati ate onyumye tuno otugundi sirinaamu wadde kamalairiya konna ndi mulamu nkwesiga nawe neesiga Kajoba mirimu tebiriiko nti kwesigaŋŋana omuntu tosobola mulabirako Facebook n'ogamba nti mulamu ng'omanyi abasajja bameka abali ewabweru nga banyirira n'okusinga naye nga bali ku biweki Kajoba ng'omusajja mulwadde nze besobola kwesiga nze sipimisa maaso muntu nkupimisa amaaso ngambe nti oli mulamu ekyo wali okirabye situka tugende mu ddwaliro abasawo batukebere ekituufu kiri nti Pinky olaba tegedde amagezi g'osala oyagala nkwate ekkuba onve wano tugende mu ddwaliro batukebere olumala okukebere onzirukeko nga n'okujja wano obuzi okukumatiza okujja wano lwabadde lutalo kati ate nsiruwale nkuleke mbu ogende mu ddwaliro tekigenda kusoboka kyengenda okukola ngenda kusibira mu nnyumba onsigale muno anti ofa kwekebeza ngende ku kakiriniki ingule obuyiso nzije twekebeze nga tuli aba babiri Kajoba nze obuyiso sibwesiga yadde sibwesiga tobwesiga kale kyo olinga agamba nti abazungu ababukola basiru oli mugezi nnyo basinga babukola nga babwesiga ngenda buleeta twekebeze naye ebyo byogamba mbusimala ebisigenda bikkiriza nze nkubuulidde Kajoba oba tolirwedde genda mu ddwaliro batuggyeko omusaayi gw'empiso musajja nze leero togenda kunfuna situka tugende mu ddwaliro abasawo batukebere ekibasa ekyo musajja ekituufu kiri nti olemeddeko ne kale sigenda kukayanya kuba ddembe lyo ng'omukyala kyagala nkukake mu nsonga eno kyetugenda okukola kigenda kuba ekintu eki bwe tubadde mu nju ombulidde nga oyagala okusiba enviiri nesitakayana naawe nenkwata emitwalo aga nengakuwa kati mpa sente zange okwate ekkuba ogende nsigale n'asatu gange anti oyagala byakwekebeza musaayi ate nze bisibyagala nawe Kajoba olwedde okimanyi nti sente nzaagala anti kati woba ozaagala kola kyenkugambye ekintu kyangu nnyo naye Kajoba wakitegedde olwedde nti sente nzaagala awo okolera kyenkugambye wakiraba wa ng'omusajja ateekamu nga tafuna tusobola kukeera ku makya n'oteekawo mabaati n'ogasimba n'otandika okufukirira era oteekawo bijanjalo ng'okimanyi ogenda kufukirira ofunemu kati gwoba owulira nga sente okyazaagala kola kyenkugambye ekintu kyangu nnyo tekyetaaga nnyo okubeera nga tuddaawo kukubaganyako birowoozo naye kati Kajoba kyekituuseeyo yonna kyeyo ensonga wagitegedde dda gwali mugiwanvuya kati gwe nisooka ombuulire nawe kati gwe nga gwe olabika bw'oti oyinza okubamu akalwadde konna olabeko omulwadde anyiriranga gwe bwekkiriza kyenkugambye gwolaba oba naakulemerako gweoba owulira nga kale bino nze byenkugamba bibi nnyo kwata esente zange ozimpe olaba oba naakulemerako ojja kukwata amakubo gonsigale n'asatu gange yuyo olyako obuviiri bwena bukunyuse ku mutwe mbadde nkuyambye nkuwadde sente ate otamukwema amaazi genda ojja kufunayo abasajja twaba oba banaakuwaza embadde nga nkuwa buli kyosaba mbadde nkikuweera mu tayimu ofunye omusajja akulabirira ate otamukwema amaaza bwema amaazi abakazi nawe mwabamu ki kyekyo bw'oba owulirangagize yingira mu nju akinekaabe tunaddaku olwo twakola sente tulina kweyagala nze kati oba ku bukazi bwembojjeza wano ku kyalo tewali ke nali nkebezaako wadde nakamu wadde ogamba nti nze kangende mu ddwaliro neekebeze kati ono omukazi aŋŋamba atya yiyaani ayinza okuŋŋamba mbu nze tugende mu ddwaliro twekebeze ebyo nze mbikola
sha sigenda kukkiriza jogona eri abakazi kummanyira kujja kummererako wano mu nyumba eyange. Sawa ya katandaalo.